obufumbo bwa Phoebe bwali buweddewo. Ono nno azze ku mikutu gye n'atubuulira ensonga lwaki yali afiiriddwa obufumbo bwe. Era ono agambye singa teyali mukkiriza nnyo, nga tasaba nnyo, teyeegayirira nnyo Katonda, teyeewaayo eri mu mwoyo mu nsonga z'obwakatonda, singa n'omwana tayina. Tujjukire nti Phoebe ono ebintu bingi nnyo ebizze mu bulamu bwe, nga kw'otadde n'abantu abatamwagala, abatamwagaliza, abamulima empindi, nga wadda we badda ne bakaabya omwana amaziga, ne bamuvumanga, ne bamusosolanga, ne bamwogerako ebyenjwanjwa paka na buli kati. Naye ekiwanguzizza Phoebe kwe kugenda mu kkanisa n'amenyanga amaviivi ge n'asaba. Ekiwanguzizza Phoebe kwe kusiibanga nga bw'asaba Mukama Katonda. Era mulaba ku Phoebe gwe mwali mumanyi eyalinga ku kyeyo, si ye Phoebe gwe mumanyi olwaleero ali mu ggwanga lye eyeekolera. Phoebe maama, Phoebe mukazi mukozi, ng'ayina emirimu gye egy'enjawulo gy'atuusaako engalo egimuwa ssente ze. Ate nga Phoebe mukyala mufumbo asinga ffe abali eyo abataayaaya abatalina ku bannannyini, yadde nga twegumya n'obeera n'ogamba obufumbo tebulina makulu, omufumbo era wano era wali, okyogera bw'oti olw'ensonga tobuyina. Naye ng'omukyala yenna mu nsi muno yeegomba okubaako omufumbo. Abo abagamba nti tebaagala kufumbirwa osanga bayina ensonga zaabwe endala, osanga nga bayinamu okumeza emibi, bayina empisa embi, bayina obuntu bwabwe bwe batasobola kwekuuma nabo nga bali mu bufumbo. Abamu bafuka ku buliri, abamu balogo, bakawala kalenzi balogo, abalala bamalaaya, abalala babbi nga batya omuntu omulala okumanya emize gyabwe. Naye abalala babeera n'ebisiraani, abalala nga Katonda y'atannaba kubagulirawo kubawa abantu batuufu. Naye nga kyensuubira buli mukyala yenna yeegomba okubeerako mu bufumbo. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange eno, okwate ku kadde nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Komenti nga tumanye endowooza y'okubutambi nga bwe buti. Katubateereyo ebintu binene Phoebe bye yatadde ku mikutu gye, musobole okugenda muwulirize ensonga lwaki Phoebe obufumbo bwali bumulemye, era lwaki singa teyasaba teyandizadde mwana. Ate era tukomewo. Aka akapande ke mulabye ke mbateeredde mu vidiyo eno, ebyo nno bibadde bigambo bya Phoebe waavuddeyo n'apostinga ku mitimbagano gye gyonna. Nsuubira agenza okupostinga ng'ayina obubaka bw'ayagala obbatuusaako immwe abazze nga mumubeererawo nga mumuwagira ebbanga. Era bye sitasobodde kwogerako ggwe genda obinoonye mwaka akatambi owulirize lwaki. Ate era tomanya mu ebyo byonna ebyatuuka ku mwana oyo wayinza okubaayo nga waliyo omulala gwe bituukako oba abantu abalala bangi be bituukako, naye nga tomanyi ogenda kubivaamu otya, tomanyi oyina kulwana otya, tomanyi kiki oyina kukola okulaba nga ebyo byonna ebikusoomooza bikuvaako mu bulamu, tomanyi gy'oyina kuddukira, wabula gwe ng'omukyala n'otandika okwesalira amagezi. Kyekyo Phoebe kye yakola. Ffe abaana abawala tuyita mu bizibu bingi nnyo, tuyita mu kusoomoozebwa. Abaana abawala tukaaba amaziga, abaana abawala tuyina ebizibu, nga ne wooba oli mwana wa mugagga kukoma wa, ebizibu bikuyuuzayuuza. Wano twalaba omwana w'omukulembeze omuwala, omwana wa pulezidenti, yavaayo ku mitimbagano ne bamuteekamu kamera n'akaaba amaziga n'anyumya ebintu. Ensi yonna neekwata ku mutwe n'egamba ensi neekwata ku mutwe n'egamba ekiki, abantu ne bakwata ku matama ne bagamba ekiki, n'abagagga bibatuukako, omwana w'omukulembeze omulamba n'atuukibwako ebyo ebintu byonna. Ye ntwala omukisa gano okujjukiza nti ye bikutuukako bulungi nnyo, n'okaaba amaziga
yadde ng'ewammwe waliwo ssente nga tezisobola kumalira kizibu ekyo kiri mu kukaabya. Abaana abawala tulina embeera gye tuyitamu ey'okunyigirizibwa, nga toyina muntu yenna gw'osobola kinyumiza akitegere okuleka nga mukyala munno oba nga mukazi munno. Tuyina ebintu bye tuyitamu, nkimanyi w'oba ng'oli mukazi naawe oyina by'oyitamu, oyina ebikunyigiriza, oyina ebikukaabya ne bikukubisa amavivi ku ttaka. Abamu ku mmwe n'okusiiba musiiba ne musiiba dry ne mwerumya enjala ne mubula okufa. Abamu ku mmwe ne mugendanga ku ndagu ne mutandika okusamira emize gye mutaayina, ne mutandika obulogo, ne mumera obusajja ku mitima, ne mutandika okuzunga eno n'eri munoonya engeri gye mulina kukyusamu obulamu. Kati omuntu nga Phoebe w'avaayo n'abakolera akatambi n'abagamba bannange, nze singa saasaba nnyo n'okuzaala sandizadde. Lwaki? Walina okubaawo ensonga ng'alina ekintu ekyali mu bulamu bwe nga kigezaako obbutetenganya, ng'alina ekintu ekyo ekyamusobera mu bulamu n'agamba nedda kanzirukire eri Mukama Katonda. Osanga embeera eneekyuka, Katonda n'amuyamba n'ekyuka. Ebyo byonna ebyali bimugaanya okuzaala ffe bye tutagenda kwogerako yadde ng'ensonga nnyingi nnyo ezigaana abawala okuzaala. Kwe kubanga otuuse emyaka gyo egy'obutafuna mbuto, kwe kubanga oggyemu embuto nnyingi, okozesezza amakerenda mangi, walwawo okuzaala amagi gonna ne gasiriira, toli mufumbo n'ebintuntu ebirala. Majini gakwasa n'ebintuntu ebirala bisobola okugaana okukola ki? Okuzaala. Ne muyinamu embeera nga gw'oli mufumbo, oyina omwami, omwana n'agaana, okyali mu myaka gyo emito egy'okuzaala naye n'onoonya omwana n'akubula. Nga mu ddwaliro bagamba amagyo gayina malamu, omusajja we bamukebera enkwaso nnamu, tezeebase, si nnafu wabula nga nnamu. Naawe ng'amagi malamu era gabeerayo ne galinda omusajja, galinda enkwaso wabula ne gagaana okukula. N'obeera mu bufumbo n'okaaba amaziga, abamu ku mmwe ne mugenda ne ku basawo nti munywa nzaalo, ne mutandika okunywa ebidagala nti musembeza magi, ne mutandika okunywa ebidagala nti mukuza magi, ne mutandika okunywa ebidagala nti oba abaami bammwe baliko ekikyamu oba mmwe muliko ekikyamu, naye nga Katonda essaawa yo tennatuuka. Mu ekyo kyonna kye njizeemu mu vidiyo ya Phoebe nti Katonda bw'eba essaawa yo tennatuuka, muganda wange ne woogenda mu ggulu ku bigere ojja kuba omala budde. Mukkirizenga, mumenye ku maviivi gammwe, musabe Mukama Katonda, mumwegayirire, mumwetondere byonna bye muzze nga musobola, kubanga yekka y'ayina remote eri obulamu bwaffe. Yasalawo beerawo, vaawo. Bonaabona, sanyuka. Gaggawala, yavuwala. Gojja kufuna, ono tajja kufuna. Ono ajja kuba mugagga, oli agenda kuba mwavu. Ono agenda kuba mugaggagaggamu katono, ono ajja kuba ng'asobola kufuna kyakulya naye nga tasobola kufissaawo, zigenda mukolera bintu birala. Ebyo byonna Katonda yabisalawo mu bulamu. So kati w'omwekwata n'ogamba nze kati neekutte Katonda, sigenda kumuvaako, buli kimu kyonna kankite, n'omukaabira, n'omubuulira ebizibu byo, n'omutendera ennaku gy'oyitamu, olunaku lusobola okkera lumu Katonda ng'akutadde n'agamba kati genda mu nsi osanyuke. Mmanyi mwenna n'ebisinga ebyo mubimanyi. Yenze Sheila Adita, twesange mu comment section.